Mungu kyabagezi togaana. Amawulire ga Muzeeyi Tamale Mirundi gakusanzeewa era saawa mmeka? Gansanzeewa kusaawa nga 6:30 kubanga nze nyina ibaba nsula kumpi awo era abasinga banjoga oba batakalikiri wadde Tamale Mirundi bagansanze ag'okukola naye nga mbadde nkimanyi nti ali mu ddwaliro kuba tumanyi nti waliwo enjawulo ey'amaanyi egenda okubeerawo naye nga tumanyi nti Mungu ate ye agira nga wabalabye bigenda kukyuka. Liwe wasembako mulaba? Wiiki nga 3 ng'olumbe terunaba mukwata naye nali mula kubanga ebiseera ebisinga yali anjagala nnyo tatera ku kitabo nga tambuuzizza abadde ava mu nnimi naye bagamba mulwadde yaliyo kubanga obadde mwanyiikirira ennyo kyatuukanuka yatumya bansaleko embiri ng'ali waka neŋŋamba mulwadde bukoze eki osusse abo ne bamutwala mu ddwaliro kwolwo saddayo mulaba abadde mu ddwaliro nga tusuubira nti anadda bagamba ati agenda kuwona tekyetaagisa mula mujja mula tuwulira amawulire nti buno agenze muganda mukwano gwamu. Engeri nti abadde neiba wano ku kitundu abadde yeeyisa atya nga Tamale Mirundi? Siyinza kwogera nti oba mukonje lw'ensonga ne bakugamba nti twafuka baluganda okubeerawo kwe nange ng'akyali omwanyi ng'akyali mu munno sajja akyali muvubuka akanyumba kakali kasulamu tabeeranga konadde mutawaana n'omunino ogumu ye muntu omulungi lwakuba nti abantu bamanyi era kino nti bamulaba akambuwala akola bwati naye muntu wa ddembe ku kyalo kyonna era ekigwa awantu bonna buddakabira bakutuuseeko nze wange abadde ayingira kyere twapa mu byomukwano naye twafuka baluganda olwaddala ennyo olw'omunda kubanga omutama wakwagalira najja eweeka nayita kasajja najja emitwalo 10 kwakeza okulya watinesa najja kasajja nga kitomugambe nti mpa ssente oba twakulaki twafuka baluganda olaa nonyongezaako nze ne kwekyo wano we yali akola mu State House bamugamba londayo abasiraamu 2 bagenda tugenda bawahijja yadduka mwe nangamba haji kanzu gigolole gwe gigolole jja kula bulabi ng'okoze eki ng'olinya nnyo bampadde abantu aline gwe gwensookera ddala mpanfe kanonye oba okubiri lwakuba ng'omanya ebya gavumenti yayikirawo naye nga y'omutima gwe gubadde nnyo nange timamu wano agenze ngaokunziika twakamala okuziika mwaka gumu abaddeyo era omuwidde ng'ayogera n'obuzaayo olutami byabadde ayogera enkolagana nze naye okaba n'amazi kyokka guguno mwaka gumu agenze ne bwatyo tugeraho Katonda tusaba Katonda mwe gwagulamuza ekisa ate ne bappa muli abagenyi kubanga tebibeera byamu. Mwami Kasajja awo wetutunulatunulamu omwaka gumu wakaluuzinga omwana wo yuuyo n'enfanfeewo mukwano gwo Muzeeyi Tamale Mirundi naye Mungu amuyise kino obulumi obuli ku mutima gwo? Si bulumi nze ku lwange ate neebaza nzaani bali abatutte nzaani gwaleseewo nkimanyi nti nange nkolaki nange ngenda nkulegama nina kuguma fenesi omuntu ateekako yisa bulungi n'aleka omusenyi nga gulabika bulungi gwalese emabega so si kufa agenze bamwogera ku kibi kuguma kubanga ffenna lyekkubo n'oba oyagalagaana. Biki byogenda omwami esingako nga gwe mukwano gwe? Matwera byamaanyi kubanga tuvudde mu kisa Luganda kuge nti ekibadde kigwe wange kyekigwe wuwe nze abadde adduka tubadde naye nakati maama olaba bye bamujjanjaba era nsaasira nnyo mwami Sali mukulu we nze newadde maama we amanyi ogamba wulira ate maama we gwaleseewo ate maama ye waayo kandi olaba nti nze kubano ebbanga lyemmaze lyempangaliddeko sijja gwe nja kuuziza eyo famire ya Sali n'oyo Tamale ate ne muganda we era yasooka twesinza kusiiraba gwe nga nti buno nja kuzza abafaanana nga omanyi bantu beemanya ku kyalo nga kwe bali nze lutasanga Sali siina mbadde Tamale Mirundi gwe njogera naye omuntu olondamu omupanfe si buli omuntu omwagala okutya omulala akolaba bubi. Awo wennyini olowooza eggwanga lisigazaawo ani kozi wabanga mutabani we Isima omugenzi ne Tamale Mirundi be badde basinga okukoonako ku gavumenti ogijjukiza mulina okukola kino olowooza eggwanga lifiiriddwa kyenkana ki? Lifiiriddwa nnyo kibanga bonoolaba nti bagenze batema emiti temulimu gigenda kuddamu n'onoosimba kankati tojja kuzzaamu gina gyenkanenkane ki nga nagyo kuba onoozaamu era olaba bajja gutema nga gulina emyaka 5 gulina emyaka 3 tosobola nze kulwantunula
wakati buli muntu atya kubanga oli wanaapona ku mazima yafuna obuzibu ono naye so tamala badde muvumu nga waliwo kyayogera ogamba musajja ono gw'omulaba ku mbeera ze naye nga waba kisimbyeko sira aba kisimbyeko ng'ate akyona nga bamunzita mukoleki n'akisuulawo.